Meya Serunjoji tweyanziza nnyo. Tugenda kutambula nnyo mpola mpola bweti nsaba omukulu Kyamaguzi kyangu ayogereko. Naye akalagaane kaffe akaakiri eri ak'ettaka njaka kujjukiza nga buli lwe nkulaba. Nina ne wenjogerera ku makya. Mama waffe mukyala w'omugenzi Kato Lubwama, abaana b'omugenzi, bammemba ba Paalamenti mwenna abali wano, bassebo ne bannyabo mwenna abakungubazi abali wano, mwekubireko mu ngalo. Amannya gange nze Lutamaguzi Ssemakula Pawulo Kasana. Ndi mubaka wa Paalamenti akiikirira Nakaseke South, ng'ate mu Paalamenti ya Uganda ntuula kakiiko nga vice chairperson akakiiko ke bayita Paka Local Government, ng'obuvunaanyizibwa obwo bwampeerwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Muganda wange Mukiibi ne banno neeyama ngenda kutuusa eddoboozi nawe muganda wange Ssemwogerere mu Paalamenti yaffe ya Uganda, olw'ekyo kye musabye inshallah Allah nga ye mubeezi wange. Ebigambo byange bigenda kuba bitono nnyo. Nzize okusiibula muganda wange mukwano gwange omugenzi Pawulo Kato Lubwama. Ekindeese wano, Kato abadde mukwano gwange nnyo naye nga kyensinga okumwagalako kiri kimu. Kato ng'akubuulira ekiri ku mutima gwe nga teyeekweka. Nga bwe gaba mazima agakola ki? Agakubuulira oba omukyawa n'omukyawa. Emabegako awo twali ne Muhammad Nsereko oyo ne tugende e Vatikano ne Kato Lubwama. Bwe twagenda e Vatikano eyo, Kato ne mugamba nti nze ni musajja Mukatuliki, n'angamba nti nange bwendi. Ne bwe baakomawo ebifaananyi ne bikuba ng'omusumba bw'abadde ayogedde, ebifaananyi social media nejjula nti Kato Lubwama ne Muhammad Nsereko bambadde empale ennyimpi bali eri mu kulya ssente, bo babonaabona abalonzi. Ne nkubira Kato Lubwama ne muga ebifaananyi byammwe obiraba, ne Nsereko nga bijjule n'agamba abalonzi tolibakusa era tolibakolera kirungi, ne bakola ki? Ne basiima. Ne mugamba ssebo mukama wange kankomaawo. Ekisinze nze ndi musajja Mukatuliki. Bayibuli egamba Katonda kwagala. God is love. Ffe Abakatuliki tusoma Bayibuli yaffe egamba nti Omwoyo Omutukuvu alina ebibala bina oba fruits. Egamba patience, bwe bugumiikiriza, love, okwagala, forgiveness, okusonyiwa, ekisembayo kisebo oli musumba. Kagadi bwe tubeera ku nsi tubeerako kiseera kitono nnyo, era tewaliiwo muntu yenna gwe tulinanga kusalira musango. Twalibadde nga tumanya mu nsi tukola ebirungi n'ebibi, era ffenna ne Bayibuli etugamba mu nsi muno tewaliiwo mutuukirivu, kubanga ffenna eyeerimba nti mutuukirivu afuula mukama waffe Yezu omulimba. Yensonga lwaki mulaba tugenda ne tufuna okusonyibwa. N'olwekyo ffe tuzze wano, naye ate newakubadde tuzze okwerekera muganda waffe Kato Lubwama, tulina okusoomozebwa okw'amaanyi ennyo mwenna abali wano kwe twolekedde. Kwe kw'omulabe Setaani eyajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Akagambo Sitaani ako kasooka okasazeemu, gw'olowooza ani eyajja okubba, okutta n'okuzikiriza? Ebyo tubibuulira abantu beebeereramu, kubanga ennaku zino ensi etusobedde, abantu baffe batambula bakiibakiiba.
Kizibu okusanga omuntu atambula straight nga Lutamaguzi sebo netegereza muganda emukibi. Buli omu atambula akiiba bwati. Tomanyi obadde eno obadde eri. Bw'alaba otunuddeko bwoti naawe tomulundi gumu. N'obuuza gwe mbadde ntambula naye alazeewa. Kubanga ensi abakiibi buli omu atambula akiiba. Yensonga lwaki mulaba n'ensi yaffe Buganda eweddewo. Kato tugenda muziika mu ttaka si mu ggulu. Naye abantu babasengula. Amaloboozi buli omu gw'ogamba abaaye. Abantu nga babasengula. Ensi yaffe ng'eggwawo buli omu asirise nti azirinda boolwange tawa musibe ki? Njagala mumbuulire mwenna abali wano. Tulina abantu bangi abalina amaloboozi. Abalina ebifo eby'obuvunaanyizibwa. Naye mumbuulireyo abantu aboogera wano kusengula abantu ffenna we tuli. Amaloboozi matono nnyo kubanga ennaku zino omulembe gwa kulya. Buli kye balaba kulya, okulowooza kulya, eby'omu maaso kulya, naye mbalayirira nga mwakamala okulya ebya sitaani eyajja okubba okutta n'okuzikiriza, mazima nammwe agenda kumala abalye. Kubanga mutambulira mu nsi ey'abakiibi. Ennaku zino njagala kugamba abasika abagenda okusikira muganda wange Katolu Bwama. Ensi eweddemu ensa. Ennaku zino omusika baba tebannakuziika nga abamu batandise okulowooza banaatunda ebintu byo by'otuuyanidde. Ffe tubeereeyo mu byalo abasika kye basooka okulowooza ennaku zino batunda n'ettaka ly'ebijja. Nagamba baafa totubuulira batuweemu ke batuwa twagala kagwirawo mbuulira basajja bano baafa. Naye abantu ne basigala nga bakiraba nnomo kubanga kati ensi eweddemu omunnyo. Ensi eweddemu ensa. Ndabye omusumba wano agamba nti ababaka ba palamenti simanyi mwe mutambula muli bannanfuusi. Yes, nze kyali kyangoba mu kereziya mu kiwulire ndi musajja mu Katuliki. Twagendanga mu kereziya nga mpulira faaza asooka kugamba katusabire abakulembeze, tusabira pulezidenti waffe awangaale nnyo Omukama amukuume. Ne mubuuza owaayo ogamba kifaaza. Abantu babonaabona gwe. Naye nga wasabira waliwo abaana ba Nuupu abawambibwa, waliwo abantu baffe abattibwa ne muganda efaaza. Neffe kituluma nnyo okutandikanga okugamba nti tusabire ku bakulembeze bano ate abatuviirako okukola ki? Okubonaabona. N'olwekyo tuzze okusiibula muganda waffe. Tukimanyi nti abamutaddeko omusango bamuteereddeko omusango gwa bwerere kubanga Katonda yasala omusango. Ffe ng'abaana b'abantu tetulina kusalanga musango wabula tulina okubeerangawo nga twegayirira Katonda ng'era tukola ebyo ebituufu ebirina okukola ki? Okukolebwa mu budde bwabyo. Nga njagala kumaliriza ssebo mukama wange muganda wange Mukiibi. Buganda ttaka mukola ku leediyo ne bannammwe naye amaloboozi gammwe matono. Amaloboozi gammwe matono kubanga abasinga mutya. Naye bwe munaayimirirawo ffenna ne tuyimirira nti Buganda ttaka. Buganda ttaka batuzaalira ku ttaka, batuziika mu ttaka, ebirungi byonna tubikolera ku ttaka n'obwakabaka ttaka. Ne munaabanga mutaddewo eddoboozi eryawamu naffe nga tuli mu palamenti kubanga ffe tuli mu palamenti tuli bamalayika. Buli muntu avaayo akuba mubaka wa palamenti. Palamenti enemesezza neyalema okuzaala mukazi we naye yeekwasa palamenti. Palamenti yenenemesezza mukazi wange tazaala. Leero ffe twayingira mu palamenti ne tuzza omusango. N'olwekyo njagala kumaliriza nga mbasaba bino wammanga ssebo mukama wange. Tukimanyi nti tulina okusoomoozebwa kunene nnyo. Naye omuganda agamba agali awamu naye nga mannyo amalibu ne bwogagatta awamu tegaluma nnyama. Neyanzizza nnyo awangaale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.